kakati waliwo n'abantu ddala ab'obuvunaanyizibwa olwaleero ababuuza ekkumi lyaffe tulifuna ddi. Apaana siriryo, waliwo levo. Katonda ky'omusaba kyakuwa. Bw'otandika okusabiriza nga togwa mu basabiriza, Katonda agamba nti omuddu wange kye namuwa nno takyagala, kino kyayagala. Tasobola kuteeka mbasabiriza? Asobola okuteeka mbasabiriza? Kankwe ekyokulabirako, kituufu nti buli muntu alinako obulemu aba mwavu, aba mbasabiriza? Nedda. Kankweyo abantu babiri. Muganda waffe yakafa Genopads, Haruna Semakula. Omanyi nti aweeredde enkumi n'enkumi z'abaana mu Uganda? Omanyi nti Haruna Genopads oyo ng'alina kampuni eyo eya Genopads ne Century, ye musajja yasooka okugaba mmotoka mu lwatu mu mazima. Omanyi nti Haruna akuzizza bizinensi mpitirivu, abantu bangi be yatendeka ng'ali ku South Street awo ne bakola bizinesi ez'amaanyi, ng'ate musajja alina omukono gumu, kyebavanga bamuyita kakono. Yes, bamuyita kakono. Era ng'avuga mmotoka, avuga mmotoka ya Gia, ye tavuga automatic, avuga ya Gia naye ng'agivugisa omukono gumu gukwata steering ne guteekamu ne Gia completely. Olwaleero omusajja asinga vocation ennene mu Uganda yonna, esinga obunene, erimu abaana nga 6 muzibe. Tala muzibe naye nga tali bya mikono butereevu. Bugembe Islamic Institute nanyiniyo muzibe. Olwaleero yakulidde okutunda ovacado owa Uganda, muzibe. Tala. So tekitegeeza nti kubanga olina obulemu olina kubeera masikini ng'osaba. Kati mu mugalo muno tuyigamu nga kati bwenkulaze, tetulina okuyiga okutereka. Tulina okuyiga nti obulwadde bujja kujja. Tulina okuyiga nti essaawa eyinza okujja ne batufubutula mu kibuga ne batugamba gundi kakati temusala wano. Kiwulidde? Kati ekidirira kiri ki? Kugamba abantu nti banenga nammwe bwe mubira byawaka. Nedda olina okusala amagezi. Kubanga okyali mulamu. Lumonda avaawa, muwoga avaawa. Bannange tukoze tutya? Tubadde tulya ekyemisana ekyeggulo, kati katulye essaawa 9. Eri tunywe ku kacaayi. Tulabe obulamu bwe bugenda okukola ki? Okugenda. Kati eyo saving culture tuba tulina okugiyiga. Okiwulidde? Tulina okusalawo mirimu ki gye tulina okukola. Abantu bangi nnyo wano mu Kampala naddala mu Uganda wano abatuuse okukola naye nga bagaanye okukozesebwa. Omuntu aganze nina degree, nina diploma, tebasobola kunkozesa, njagala kwekozesa. Nedda. Abantu bangi nnyo abasigadde nga bakozesebwa naye ng'ate olwedde balina ssente nnyingi nnyo. Olwaleero tewaliwo nsonga ekuganda kunoonya mulimu. Njagala okukubira bannange abasinga abalina amasomero baffe nti embeera eno nga bw'ogiraba tetumanyi bulungi amasomero bagenda gaggula ddi, naye nga manya biiru zeeyongera okulinnya ku ssomero kubanga amazzi galina okubaako, si bwe kiri? N'amasannyalaze galina okubaako, n'okusaawa ensiko, n'abakuumi gye bali, biiru zo zikola ki? Zirinnya. Bw'oba olina ekicuba ky'oyinza okukola mu kaseera kano mu ngeri yo, kubanga oyinza n'okikolera ku ssimu, weggyeko cepe z'olina eza my school, my boss, ndi director, forget about that. Weggyeko cepe z'olina okole ekicuba ekyo, emitwalo 2 ezo z'ofuna ogyeko emitwalo 10 okendeeze ku bills eziri ku ssomero. Olw'ensonga nti lumu lwe bali tutya, bwe bali tugenda kusanga nga bills zaalinnya nnyo. Njagala nkubuulire, twogedde ku ebyo naye tetwogedde ku misolo. Emisolo gye giri kubanga URA byoyogerako ebya lockdown tebimanyi okujjako nga gw'ogigambye. Ekyakusuubira kati okuwa returns. Omusolo gwo. Returns kwe kulaga gavumenti URA ekitongole ekiwooza ky'emisolo nti omwezi guno nakoze ssente bwe ziti era nsuubira
okusasula omusolo bwe guti ekyo bayita return ng'ennaku z'omwezi 30 return yeteeka okuba ng'emaze okutuuka mu URA olwaleero lwe tuliko bwe luziba olwaleero nga tugitadde eyo enkya oli mu ngasi ogenda mu penalty jjukira bw'eraba gwe togiwadde yo ng'efumintiriza yo ng'eteebereza omanyi ku kompyuta kuno bwe tuba tutayipinga kompyuta eyinza okuteerawo ekigambo kyotagigambye kuteekawo yo neeteebereza tikatandise ne ER osanga abadde ayogera Eric kati neeyongerako kati ne URA ekyekola esobola okuteekawo omusolo kati bwe guteekako neekusubiriza tigoyina okuwanga ennaku z'omwezi 3 kati bwe tuuka lumu nga toguwadde neegamba nti no tewaguwa kati neeguteekako penalty engasi kati oligenda okomawo nga lockdown yaggwa amazima ga Katonda nga ssente ze bakubanja mu URA mpitirivu obungi okiwulidde waliwo ekintu ekyakoleddwa Mulangira akyogerako si yakireeta naye nga mu kulowooza okwange kiyinza okusuula abantu mu katyabaga mmotoka zonna ezitalina kubeera ku luguudo nga zaalinye ku luguudo neemala ewandiikibwa ennamba olaba mmotoka eyo bwefuna ekipapula ekigisaba sente kubanga baagamba nti bw'omenya amateeka ga COVID baateekako sente $225 ameka kati singa banaagamba ti mmotoka yo okusinziira ku kamera yalabika emirundi 5 ku luguudo ate nga terina kubeerako kubanga mu sitiika za COVID teriimu kati emirundi 5 emirundi 25 okubisaamu sente zebagereka olaawe bakedde batuuse okutwalako motoka eyo oba okugikwata bagiteeka awantu omala okusasula ogisakire sente siri mumanyi nnyo mu sayidi eyo naye nze byebirowoozo byange bawandiika motoka kakati ennamba ne bawandiika zaaki babatumye kulaba motoka zitambulira ku makubo bayina tewaliwo kikolebwa tekirina kigendererwa then ekisembayo Mulangira esaawa etuuse tubadde twogera nnyo wano nze naawe nga twogera ku kiraamu nga tugaa nti wayi gundi esaawa tetuuse tukole ekiraamu oli ngaaga nti ekiraamu awo mba sigenda kufa kati okizudde nti COVID mu nnaku 4 abaakumaze takuwa budde jjukira oba tossa obeera mu mbeera ya bunkenke oyinza okugamba Mulangira ti Mulangira mbadde ngamba gundi yabansikira oba olina wokyogerera nga tossa kitegeeza nti ekiraamu kyetaagisa kati sibuli alama nti agenda apaana naye kyetaagisa kati obeere ng'oli wa buvunaanyizibwa bamulangira balijja batya nga Jamiru agenze nga nti kakati bannange okuziika kwawanti omanyi Mulangira obuzibu bwe tufunye muganda wo Jamiru teyaleka kiraamu olaba mayiti yo bweswala nabagamba omusajja gwe twala bazunganga mu bukooti nga tulowooza nti ayinamu amagezi empeka emera kakati atuuse okufa nga talina guidance yaleseewo essaawa kakati ya kiraamu ekiraamu kirina okukolebwa kakati omugaso gwaki kulambika kubanga gwe gw'oyina ekirooto kyewayina gw'oyina ekirooto kyewayina ku famire yo omanyi tino ne famire zaffe olwaleero zirina okuba nga zirina vision ekirooto ekinene kanku ekyokulabirako Mulangira oyinza ogamba nti ate kati ekirooto kitya kati nyinza okuba nga ffe twasenguka busengusi okuva gye twava mu nsi yonna Kenya Southern Sudan ne tujja wano nga nze nasooka okujja nga sirina baganda bange bonna kiwulidde ekimu ku birooto byange kiba ki si kuteekawo kijja tuba tulina ekijja wano tuba tetulina kijja kubanga ffe ekijja ekyaffe kiri Southern Sudan gye twava oba Rwanda oba wobawa so ekimu kiba kuteekawo kijja ekyokubiri kiba kwaza kika kati yefuuka vision olaba bwefuuka vision n'otandika okwaza ekika n'otandika okuba n'ennyiriri n'omutuba n'ebintu ebirala kakati ebintu bino byonna
vision bearer ye gwe kati aliwo gwe ebirooto byo biki biwali oyagala gaza family yo